Retired Dr. Kizza Besigye avudde awaka Kasangati enkyalira okugenda ku kitebe ky'FDC Najjala Nkumbi okwetaba ku mukolo ogw'okusabira emirimu gy'abantu abafiire mu bulumbaganyi obwakoleddwa ku lubiri lw'omusinga Charles Wesley Mumbere Kasese ku lunaku olwa Sande. Besigye ekitali kya buli gyayise ku ssundiro ery'amafuta ensambya abawakisi b'omusinkanidde bamuwerekera okumutuusa ku kitebe ekya FDC Najjala Nkumbi. Eno aniziddwa bannakibiina okubadde ssente bwa FDC wasabirirwa akulira olwa gavumenti mu palamenti era omubaka omukyalo Kasese Winnie-Kiza, President wa FDC Meja General Mugisha Muntu, omubaka Robert Setinde n'abalala. Pastor Happy Ngabo nga naye yali asibiddwako mu nkomyo olw'ensonga z'ebyobufuzi yakulembeddemu okusabira emirimu gy'abagenzi gyokka nanya bannaddiini okwefuula batamanyi kigenda maaso mu ggwanga. Abantu b'e Kasese baluma nasisinkanye abaana abamanyi ne bambuuza watuuseeko okulaba Omumbere ne nga basimbatuuka naye waliwo tiito yagenzi kubanga nzikiriza nti tetuli ffenna mu kifo kyekimu ne bannaffe abali gye bali bonna bakole nange nkola ogwange ogwa Kristo. Ne bannaddiini abalala basabidde embeera eri Kasese. Ye Dr. Kizza Besigye asindika n'ategeeza ng'ensonga ze Kasese bw'agenda okusitula mu kkooti y'ensi yonna etuule Hege mu ggwanga erya Budaaki. Abasirikale beetoolodde wange kumala kati myezi 9. Sina lubiri nti lwali lunene nga lubiri olwalumbibwa mu 6 luno lubiri era luli mu tawuni naye nga lutono balwetoolodde enjuyi zoona. Kiki ekyali kiwaliriza okuyingira okuba abantu amasasi n'abantu b'okubya amasasi ng'omaze kubasiba kandooya nga bwe tulaba mu bifaananyi n'okubambula. Ate Winnie-Kiza alaze obunafu bwakoleddwa gavumenti n'etuuka okukwata omusinga mu ngeri etuubula ekitiibwa kye. Twabadde mu paliamenti juzi nga tuwuliriza Prime Minister ng'agamba nti ng'eggwanga bali mu kunoonya embeera nga bwe bava mu ICC. Nali sikirowoozanga nti babadde baagala kuddukayo kubanga bamanyi bagenda kuta abantu naye nga tebanavaayo katusooke tubatwale baveeyo nga bamanyi nti balina emisango mu maaso g'abantu kubanga bano abantu abibase si nsolo, and this court is responsible for those who have committed atrocities against humanity. If we don't do things that will stop so that we change track, I am afraid to say that there is a high likelihood that we have not seen the worst yet. Mu ngeri emu Dr. Besigye yagenda n'ebikusonda ssente ez'abasomesa b'e Makerere nga tugenda okwekungaanira ku ttendekero lyaffe abantu bonna abakwatibwako bwe beekolamu omulimu ne tujja ow'emitwalo 5, ow'e10, ow'e2, ow'ogumu, ow'enkoko, ow'ettooke ne tukungaanira wali. Ssente ze tunaaba tukungaanyiza zonna abasomesa baffe baatugambye nti bajja kutandikira ku ezo baggulewo batandika okusomesa. Ernest Kyaze ne David Sekanyo bakusekedde guli ino lwa Bukedde TV.